Katwirefena nesanyuliji Orechi kachafe Echakumwa bajajafe Tuwere Mumasoka jajafe Mazike Tife Arentini Tunade Tukole Nirimu Ewabafe Vetukuma Mulite Eyonteye Moga Tuliba Ulize Bafe Waba Tutuge Wetuli Tetu Jabweganya Katwirefena Nesanyuliji Orechi kachafe Echakumwa bajajafe Tuwere Mumasoka jajafe Mazige Tife Arempini Tunade Tukole Chika kole Ansale Empintie yale Tukube Eyawa Wajajafe Nafe Tusewe bibia Nirembe Tujabweta Tuwera Okukuma Mazige Uganda yetu Nega Buganda Yuna Awangale Aimirimu Wangala Era olukangaga we lulwe tugoberera kusomesa abakulembeze mu kika. Tusobodde okwetaba mu mizannyo egitegekebwa Mengo egy'abalenzi n'abawala buli mwaka era sibo w'ekitiibwa engabo y'omupiira ogw'abalenzi ku mwaka guno engabo y'abalenzi twakagiwangula emirundi ebiri ate nga n'omwaka guno kaabula kata tugiddemu. Kubanga twatuukira ddala ku fayinolo engabi ensamba yokka bweti eyatwekiikamu naye entebe eyo mazima wadde nga tetunnasobola kujjayo kyetwagala naye era olutalo lukyayinda okusoomoozebwa. Oweekitiibwa minisita, ekika ky'empindi kye kimu ku bika ebyaganja ennyo embuga era ne kifuna ettaka eriwerera ddala olw'obuvumu, obukozi, obuwulize n'obuzira bw'abajjajjaffe. Akasolya, amasiga gaffe asatu n'emituba egimu byonna byafuna ettaka eriwera. Kya nnaku nnyo okulaba nga ettaka lino lyonna liriko enkayana era kumpi lyonna tuli mu makooti tuleebuukana na misango. Obudde bungi n'ensimbi bitokomose nga twereega olw'ettaka wano na wali. Obuzibu obusinga buva ku nkola eyaliwo edda ng'ettaka lyonna libeera mu mannya ga mutaka aliwo. Obwesiga bwali bukyaliwo. Mu kiseera kino abamu ku basika n'abaana beesomye. Ate nga yo gavumenti eyawakati egamba kimu nti temanyi ttaka lya bika. Emanyi bantu sekinoomu abali ku byapa. Kati emisango egimu tuwoza n'abampindi bennyini abaali badde bannaffe. Emirala tuwoza n'abajjwa abaana b'abataka kitalu. Tetulina nkulaakulana yonna gye tuyinza kukwanjulira Oweekitiibwa minisita ku butaka kuba tetulina ttaka lyaffe obutaka bwaffe. Ansooke nneme okukaabya abantu amaziga ngendeko ku bye tusuubira okukola ndyoke ate nzireyo ku byennyamiza ebirala. Ekisooka n'ettaka ku muyenje kuno obanga tuyita mu kkooti obanga tuyita mu kugula naye tufune ettaka ku muyenje kubanga tulayira nti muyenje kwe kwaffe. Ekyokubiri, twagala nnyo bwe tumala tumaze okuwangula ennamba emu eyo tuzimbe embuga y'ekika ku butaka bwaffe. Ekyokusatu, tulina ekirooto ky'okusimba emiti naddala emituba tusobole okwongera mu maaso omulimu gwaffe ogw'okukomagira Ssaabasajja. Ate era nga bwe tufunamu n'ekikulira Magali ddiba. Kati olabira ddala ng'embogo
lugoye lwa muwendo mu Buganda yattu naye abagikomaga bagenze bakendeera nakyo kyennyini bw'oyita mu buddu omwo olaba nga nakyo gikenze gikendeera abalala batugamba mugijje mu mmwanyi kivaako obuwuka n'ebirala naye ffe tulowooza singa tulina bwe tusobola okuba n'ettaka ne tusimba mituba gyaffe ne tugirabirira ne tukomaga Ssaabasajja n'ayongera okufuna ekyambalo ekyo ne kitafeeba. Ffe ab'Empindi tusaba Mmengo etuyambeko ku misango naddala omusango ogwo omunene okuwaabira Administrator General yatwala ekyapa kyaffe eky'ettaka n'akiremera baamuwa kyapa asaleko yiika 125 ekyapa teyakizza twatandika kuwulira nga bakisazesaze obulere era ebyalo be bantu bano boolaba basenze ku butaka bwaffe awo bizibu byatandikira n'okutuusa kaakano bwe twereegana abaana bajjajja tulina bajjwa be twereega nabo olw'ettaka lino. Ekyokubiri tusaba Obwakabaka bwa Buganda kino kya bonna kiri kibadde kyaffe ng'ab'Empindi naye kya bonna tusaba Obwakabaka bwa Buganda mubeere ku kibukula bukkaanye ne gavumenti ya wakati ku ttaka n'engoli yaweebika kubanga buli kika kirina gye kirayira ate bye kirayira tebiva mu bbanga bye kirayira byava Mmengo naye bannange Mmengo efuuse kyesirikidde nnyo ku nsonga eno wabeere eyisaako nti yo gavumenti temanyi ttaka lya bika si bwenkanya wabeerewo enzikiriziganya waakiri ebika bifuneko ekitonotono ku ttaka eryo lye tulayira obwenkanya bulabike wabeerewo enzikiriziganya eyo kubanga Mmengo Buganda gavumenti ekimanyi bulungi nti buli kika kyalina obutaka mu Buganda wano mutuyambe Obuganda bugenda kuggwaawo awatali butaka ate nga Buganda ebika bituula ku butaka naye obutaka bwe busaanawo ndabira ddala nga Buganda bwetyo ebeesaanawo. Ekyokusatu okukyalira ebika mu nkola eno okuva e Mmengo kugende mu maaso tusuubira nti kino kiyinza okwongera amaanyi n'okuzzaamu ebika Ebbugumu kiba kirungi nnyo ndowooza olabya Ebbugumu abazzukulu bafunye nga tubalabyeko muzza okukyala wano ku ttaka. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mu ssaza lino Busiro tiffe tuli bawulize okulaba nga tusobola okukulaakulanya ebika era bajjajja twabasaba dda mutuweereza ababaka bammwe abatuula mu lukiiko lw'essaza ab'Enkima bokka be baakikola naye nga twabasaba buli kika kye tulinamu ekirina ensibuko muno mu Busiro mutuweereze omubaka musobole okumanya ebifa ku ssaza. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja. kiba kiyindiyo mirimu gye tukola ewa Kabaka ffe tulunyenje neyampulidde kubomageamasole n'amapicca neyaffe n'okuzima enyo neyakasanga n'okusanyusa abagenyi neyaffe okutereza namuntu kumakakino onakisisa okulakira waffe yali kamukamugabo yakekezenyawo okunya nankomyawo Kabaka nasanyuka nejakekikombe
ngomanya amuli ku mugongo. Abasaasidde nnyo olw'ebyo ebyabatuukako ku nsonga y'obutaka olw'okutaataaganyizibwa, era abasabye mubeere bagumu era mulemere ku nsonga. Tutegeezezza nti essiga ly'abataka ab'obusolya ssiga kkulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda era lye linyweza Namulondo. N'olw'ensonga eyo bwe litaataagana kiba kitegeeza ne Namulondo eyuuga. Ng'ekimu ku bikola essiga eryo bwe butaka, era atutegeezezza nti kino kibeere ekyokuyiga eri ffe abaliwo ku butya bwe tuba tulowooza ku kika. Bajjajjaffe bangi baalinga tebafaayo okulengera biki binajja, era ekyo kiviiriddeko obutaka bungi okutaataagana. Era atusabye tutandike okulowooza ku butaka n'ebika byaffe nga bwe binaabeera emyaka 2 ebijja, naddala nga tuli ku mulembe guno ogwa .com. Atukubiriza okuwandiika ebyafaayo byaffe ng'ab'empindi, tusobozese abaana n'abazzukulu okubisomako era n'okumanya obukulu obuli mu kika oba okubeera n'ebika
tegezezza tusaanye tukole ekisoboka tuwagire omutaka mu mirimu gy'akola egy'ekika wamu ne Katikkiro we. Nga bwe mukimanyi nti tewaliwo musaala gumanyiddwa, n'olw'ensonga eyo ffe ng'Abaganda tulina okwekemba tulabe nga tutambuza ebika byaffe. Obwo bwe bubaka omukubiriza bwantisse, era ssebo minisita kkiriza nange ngatte obwange. Ssebo bwe tutuuse mpulidde Katikkiro ng'atusomera ebyafaayo nga balina amasiga 3 nga bwe gutyo bwe guli ne mu kika eky'eŋŋonge. Era ssebo kinsanyusizza nnyo kubanga bulijjo mumanyi nti ab'eŋŋonge be balina amasiga 3. Ssebo obubaka bwange njagala okubakubiriza okutandika okulaama. Ssebo minisita, abantu batya okulaama nga balowooza bagenda kufa, nekituleetera okutaataagana, era tukirabyeko emirundi mingi nga omuntu nga aseeredde abooluganda ne batandika kulwanagana. Era ekyo ssebo minisita tukirabyeko ne mubika. Ndowooza obubaka obwo bujja kusooka ew'omutaka munnange kubanga amanyi ebiri mu bika byaffe. Ekirungi y'omu kuba biteesaako mu lukiiko, naye okulaama kikulu nnyo. Ssebo n'ensonga endala ey'okutandika okutendeka abakulembeze. Ssebo minisita, nga bw'okimanyi nti tewaliwo ssomero litendeka bajjajja ba bifundikwa. Bwe bajja mu bukulembeze batandikirawo omulimu nga tewali kutendekebwa, tebamanyi kye baliko, tebamanyi gye bava na gye badda. Tusaba ssebo jjajja Mazige tutandike okutendeka abakulembeze bano, kisobozese emirimu gy'ebika okutandika okutambula mu ngeri ey'ekisajja kikulu. Ensonga endala, tulina obutabo bajjajja bwe bafulumya obukoze bulungi. Obutabo obwo bukwata ku lumbe. Kyandibadde kirungi nnyo buli mukulembeze ow'ekifundikwa n'abeera ng'alina ennambiko ku lumbe, butya bwe tusumika, butya bwe tukola emikolo gyaffe. Kituyambeko okukola emirimu nga tetukontana. Tugenda ne tusanga abasumisi abamu ng'ebintu byakola bikusobera. N'olw'ensonga eyo kyandibadde kirungi nnyo, n'abatali bakulembeze kirungi nnyo okumanya butya ebintu bwe bitambula. Akatabo ka 50 bajjajja be baakafulumya katuyambeko okutambuliza emirimu. Nzikiriza nkwanjulire muzzukulu Nakafooyo. Nakafooyo tubadde tukola emirimu gya Kabaka ekyaggwe egifaanaganako nga gino, atukoze obulungi obutagambika. Era erimbadde muga nti mukazi gwe oli musajja. Enkola gy'akolamu emirimu si ya kikazi, ya kisajja. Bannange twebaza Mukama tusobozesezza okutuuka wano.
tutuuse wano ekiro kyenkuba wadde kitutataaganyizaamu naye ndowooza kitonyedde mu budde obutuufu ate ne kitusobozesa tutuuse obubaka buno. Obubaka bwe tuleese wano mu Bempindi tubutambuza mu bika byonna ebya Buganda, ekika kya 16 wennaakatuuka. Mu myezi ndowooza giringa 4-5 mbadde ngamba be mbadde nabo gye nvudde, Kabaka yantuma omwaka oguwedde nga nnoze okuba minisita wa buwangwa, embiri, amasiro, obulambuzi n'ebyokwerinda okukakasa nti tunyweza ebika, kubanga ddala Obuganda bika. Awatali bika tetulina Buganda. N'olwekyo mu kkoweeri ery'okunyweza ebika ngenze ntuuka ku butaka bw'ebika, ate era nga nja kubitambula byonna mbimaleyo nga ntambuza ensonga zino 4. Ensonga esooka y'ey'okukakasa nti tuteekateeka n'okunyweza obukulembeze bw'ebika ku mitendera gyonna. Ebika byaffe bwe mubumbirano gwazimbirwako Obwakabaka, era bajjajjaffe mu magezi gaabwe baateekateeka ebika nga birina obukulembeze okuviira ddala awaka. Ne tugenda mu nnyumba zaffe, tugenda mu mpya, mu nnyiriri, mu masiga paka Kasolya, era ebika bye bituyunga ku Ssaabasajja. Bwe tutanyweza bukulembeze ku mitendera egyo tetulina ngeri gye tuyinza kukuuma Kabaka, tetulina ngeri gye tuyinza kunyweza Namulondo. N'olwekyo ndi wano okukakasa nti ebika byaffe bya Buganda birina obukulembeze obunywedde, n'ekisinga obukulu mu byonna munakkiriziganya nange nti ensi eno ejjudde ebisoomoozo, naye ebisoomoozo ebitaliiko mukulembeze oba omukulembeze ate eyeetengeredde obulungi temusobola kubyaŋŋanga. N'olwekyo ebika byaffe nga binaŋŋanga ebisoomoozo birina okubeera n'obukulembeze nga bunywedde bulungi, ng'ate busobola okusala entotto ezinaamalawo ebisoomoozo ebyo. Omulimu gw'omukulembeze ogusooka kwaŋŋanga bisoomoozo, tetwagala abakulembeze bagenda kubeerawo nga ba mikolo bukolo, naye twagala abakulembeze abagenda okusala entotto okulaba nga ebika byaffe biddamu amaanyi, biba bya muzinzi, bisobola okukuuma Namulondo. Kiro jjajja twaweereza olukalala lw'ebibuuzo, ebibuuzo ebirina okuggyayo bulungi ekifaananyi ky'ekika, era tubisuubira nti tujja bifuna mu buwandiike. Ebimu bikoneddwako mu lipooti. Okay. Bwe biba byatuuse mu ofiisi ng'ekigendererwa twagala ekika tukitegeerere ddala buli kikwata ku kika. Olwaleero Katikkiro abadde ayogera ng'ayogera ku nsonga y'obutaka bwammwe. Njagala okusooka okunyweza kino nti ensi eno yakulwanira, ensi yakulwanira. Tetuyinza kutuula butuuzi bwe tuti ne tugamba nti bino byaffe bijja kugira ku mukeeka. Era waliwo omukadde wange omu yaŋŋambanga nti ekigambo ensi baba basazeeko obusazi, kitegeeza ensi 5. Gwe bw'otasiitaana nga bakola ki? Nga babitwala. Ensi 5 kyova ofa ne baga nti awummudde, ng'olekedde awo okukola ki? Okusiitaana olwowummudde. N'olwekyo ssebo Katikkiro, njagala okunokolayo ensonga emu, njogedde mu bika buli wentuuka. Ebika musooke munywere mwenge ebika, mulwanirire ebizibu byammwe. Mu ddoboozi lya Katikkiro mpulidde ng'agamba nti Mmengo tebayambye. Ekyo si kituufu. Tebaga nti ne Mukama ayamba yeeyambye. Ne Mmengo ekuyamba nawe okoze ki? Weeyambye.
Mengo emisango gyerina mu kkooti gyerwanye gyewangudde tuyinza n'obutasobola kugibala. Naye toyinza kulowooza kuba bw'oyogera ku Mengo kale kaŋŋambe nti ogamba minisita nga nze ali wano ebika byonna 5 bwe binajja nga tebizze nze ndi Wang'onge nalowooza dikuba mpindi nga ne jjajjange Kisolo waliyo ebizibu oba bwe mba mmaze ebya jjajjange Kisolo abanzaala ab'ente bo bateredde nnyo abafumbire wange ab'embogo oba baki ogenda okukakana nga ebizibu bingi so mmwe bannannyini kizibu mwennyini mwe mulina okukulembera okukakasa nti mulwanirire ettaka lyammwe nga temulowooza nti kasita ensonga twagiropa Mengo etutunuulidde butunuulizi mulina okujjayo n'ag'omu buto Mengo munoneeyo obuyambi obusoboka naye ng'obusinga buteekeddwa kubabamu. Mbadde mbuuza ab'emmamba kuba bino bye tulimu mu bika byonna ne mbabuuza ssebo mukulu wange Tone Lusambu senga muyenje ono kyali kibanja kyo Jambiya tezandivuddeyo bandi tutebutwazi bwe bati lwaki tulowooza nti ebyekika tebiriko banyini byo basobola kujjayo Jambiya so njagala tutwale ng'ab'ebika obuvunaanyizibwa obusooka. Obwakabaka bwateekawo ekitongole ekiyitibwa Buganda Royal Law Chambers, ekitongole ky'abannamateeka era kiyambako naye nga bwe mbagambye nti omugugu muyitirivu munene oluusi kitendewererwa gwe bw'ogendayo okugenza obw'olumu oba ne bakutawaanyaamu oba ne batakukola kunoga nti enkya sijja kuddayo kubanga luli nagenda nga balala bagenda nga babakolako. N'olwekyo tuteekeddwa okulinnyirira n'okugoberera ebintu byaffe ffe ng'abafatirize namba emu eyo n'ensonga endeese wano okukakasa nti obukulembeze bunywedde ku mitendera gyonna. Obukulembeze bwe bunaaba bunywevu era ebyo byonna bujja kubikola bwe bujja okulwanyisa ensonga ezo. Ensonga ey'okubiri okukunga n'okwagazisa abazzukulu ensonga z'ebika. Ensonga z'ebika bazeenyigiramu batono nnyo. Abantu abasinga balowooza ebika tebibakola ki tebibakwatako. Sebo Father nkwebaza okuba nti oweewaddeyo n'otuula wano bafaada bameka ab'empindi abamanyiddwa naye abasinga balowooza baliyo tebibakwatako olw'okuba balina emirimu abalala bali mu buweereza nga Father bwalimu n'olwekyo ebyekika tebikyakola ki tebikyabakwatako. Bwe tutaddeyo kunyweza nakubunyisa nakumanyisa nakunga abantu bonna bamanye nti ebika yensibuko yaffe gemaanyi gaffe tetujja kusobola kutambuza Bwakabaka. N'olwekyo ensonga ey'okubiri njiddamu ndabyeyo abawandiika twagala okukunga n'okwagazisa abazzukulu ensonga ezifa mu bika. Sebo Katikkiro ogambye muyenje bamumazeewo ekyamazima bw'otunuulira kino kiyinza okuba nga wano bwe butaka bw'ekika ekikulu ng'ekyempindi bwoka bwe wati nga bw'otunulawo bwe wati gano maka ga musajja mujeeke nga nze atandikiriza okukola ki okwezimba n'ekika ekibaddewo emyaka n'emyaka. Mpa kyakulabirako nnyo nti n'abaminsani abazze jjo tuuka ku bifo bye bafuna ne bwe bifaanana naye ab'empindi wano we waffe oba mulinayo awalala wesimanyi naye ndowooza we mundeetedde wano we wasinga muweddeyo naye ab'empindi n'amaanyi gammwe wano kino kyonna wa mukwano gwange yali anyumiza bali ekyankwanze eyo biseera biri ebyata ab'empindi wano yemmwe muweddeyo ngamba njogera ku butaka buno bwe butaka bw'empindi. Abakatuliki bajja ddi wano genda olabe ebigo byabwe bajja ddi emyaka emeka gye bamaze wano mulowooza sente ezo ziva Looma zonna si mwe muzisonda lwaki wano temusobola kuzimba byamu
ndi ku nsonga egamba okukunga n'okwagazisa abazzukulu ensonga z'ebika. Senga abazzukulu bafaayo era nga baagala nga bajjumbira okukola ku nsonga z'ebika, Muyenje tasobola kufaanana bw'ati. Naye ekyamazima abakulembeze bano abali mu bukulembeze bw'ebika bamenyeka ekisusse. Kuba ogenda okusanga waliyo abantu 8-10 abakola ki? Abafaayo. Abalala bonna tebibakwatako, bakoma ku kimu tweddira mpindi. Tweddira mpindi, tuli bazzukulu b'amazzi g'emuye. Naye nga bw'omubuuza omukongozi wange ono wa mpindi, mbadde mubuuza jjajjaawo mbalabika n'okumumanya tamanyi jjajjaawo. So omulimu ogwo mukulu nnyo eri abakulembeze, era ssebo jjajja njala kuyitamu ggwe nsabe Katikkiro, obukulembeze bulina okutuula wansi bubiye bugambe tukola tutya okuzza okwagazisa abazzukulu ensonga ezikwata ku bika byabwe. Ebyo tebigenda kugira ku mukeeka, temugenda kubayita buyisi nti mujje ne bajja. Wateekwa okubaawo ebikolebwa, ebika biteekwa okubaako ensonga ennambulukufu ze bikola. Jjo twabadde mu nteekateeka zaawo mu buzegabuuga, Katikkiro yayogedde ensonga. Ebika mulina programs ki ku bavubuka ezinasikiriza abavubuka? Abavubuka onobagamba kujja kwa byannyimbe kyekinaabaleeta, onobayita kujja kutuula mu nsonga za kika za kusamira ne bajja mu buggwa bwammwe bwe buli obukutte mu mbinabina banajjayo. Wateekeddwa okubaawo enkola eŋŋenderere ey'abakulembeze. Ensonga ensoose yabadde y'abakulembeze, n'olwekyo abakulembeze bateekeddwa okutuula ne bagamba tugenda kusikiriza tutya abavubuka okujja okwetanira n'okujjumbira emirimu egikolebwa mu bika. Bannange tetuvumirira ddiini, ne mulaba eddiini bwekola. Ensonga bbiri zensinganza okugamba nti ziwangazizza eddiini. Esooka kusisinkana buli wiiki, mu kyaki, muzikiti, mu kanisa buli wiiki, oba mulimu bana bo tebakunoonya naye nga bakola enteekateeka buli wiiki mukola ki? Musisinkana. N'ebika ebimu n'omwaka gugwako nga n'okulamaga tebikoze. Ensonga ey'okubiri yakuwandiika, bawandiika ebintu byabwe bisengeke bulungi. Naye sebo Katikkiro nkwebazizza history ono gwotuwadde, alaga ebintu bino nti bikulu. Naye abankulayirira n'abali wano abagudde wano tuyinza kuwezaako bantu 10 babimanyi, tebabimanyi. Bayibuli emyaka 2024 naguno gujjwa tukyagisoma naye era tetugimanyi. Ate olwo ebitali biwandiike, buli omu n'asanga n'abyogeranga bwakoze eki bwayagadde, ne babitaputa. Ate nga twagenda mu nsi ey'okuvuganya, luli bajjajjaffe bali babiteekateeka nga tuli oba oli awo nga babiyigiriza mu nnyimbe. Nakano kankwogereko bannange, nga tonnavumirira kyotamanyi, sooka weebuuze lwaki baakikola. Abajjajjaffe okuteekawo ebintu ng'ebyo nnyimbe baali bagendereddemu okukuŋŋaanyanga abantu nga banjogedde, bali baga nti buli wiiki. Ne bano ne bagamba nti tusisinkane nga tumanyagane, tusisinkane twogere ku bino na biri mu nkola zino ng'ez'ennyimbe. Era bw'olaba ab'emyaka gyange n'okudda waggulu, ffe twamanya nnyo abaana ba kitaffe abato ne baani kubanga twagendanga mu nnyimbe. Naye olwaleero wooyita abantu tukumanyagana, bajja ssaawa zino 8 zigenda okuwera 9 nga emmotoka zitokota baagala kola ki? Banamanyagana ddi? Basobola okumanyagana. Naye luli mu lumba abantu batandikanga okuŋŋaana wiiki namba oluusi 2, abaana ne balwanira ku ffene ne batyaba enku bonna ne bakola batya ne bagamba nti oyo omwana wa Ssenga ng'amujjukira ddala kuba yamutema n'olubale.
nga bakola ki nga balwanira ffene naye kati bino betusinkanamu eddakiika 3 tunamanyagana. So ebintu ebyo ebimu byakolebwa nga birina ebigendererwa, naye message ku nsonga ey'okubiri egamba nti okukunga n'okwagazisa abazzukulu ensonga ezifa mu bika. Obukulembeze buteekeddwa buteekwa okuyiiya butya bwe bugenda okuddayo okukunga abazzukulu okubagazisa ensonga z'ebika. Yakukuuma bugagga bwa bika. Njagala okubebaza ab'Empindi bawandiisa trust. Ssaabasajja yalagira nti ebika byonna byerondemu abantu biwandiise zi trust okukuuma ebyobugagga byabyo. Mbebazizza lwakuba ku bika 50 ebika 14 byokka bye byakawandiisa trust nga n'Empindi mwemu. Zino zonna entalo Katikkiro zaayogeddeko ez'ettaka. Luli ebintu byakolebwanga lwa bwesigwa. Ng'otunuulira musajja mukulu n'ogamba omanyi kakati ekyapa kyaffe ky'Emuyenje tukiwandiise emmanya Gatone Lusambu nga kiwedde ate era nga ajja kikuuma n'akikuuma. Abaleero tebakyasobola. N'olwekyo tulina okuwandiisa trust zino abatannaziwandiisa. Ate namwe abaziwandiisiza buli katono ke tufunye nga bwe njogedde gano bwe mukakasa nti matagayiika mugaveeko ab'Empindi musonde ssente mugule ettaka. Mugati buno bwe butaka bwaffe obutuweesa ekitiibwa obujjayo ekitiibwa ky'Empindi ate ekyapa ekyo mukiwandiisa emmanya ga trust musobole okukikuuma nga si tekiri mmanya ga muntu omu. Ensonga ey'okuna yakuuma ebyobugagga, okuuma obugagga bw'ekika amini eyo yebadde yakusasula Njimazi. Ey'okuna okukola emirimu egivaamu ensimbi. Abakulembeze bwe banaaba banoonya lwaki abantu tebakyajumbira bika, ekimu ku byo essimu ya Katikkiro emirundi egisinga buli lwejja esaba ssente za mupiira, esaba ssente za bino, esaba ssente za so kati abazzukulu abamu buli lwalaba essimu eva mu kikanga kata leero mulimbe ki bwagikwata bwakuyamba nagikwata abayiiya ku kyakulimba emirundi egisinga takola ki tagikwata. N'olwekyo ebika biteekeddwa okuba n'enkola eŋŋenderere ey'okusala amagezi okuba nti waliwo akasimbi ne bwe kaba katono naye nga kayingira lutentezi mu kika. Nga kayingira lutentezi mu kika. Katikkiro ayogedde ku mbadde simanyi nti nammwe muli bakomazi nga ffe ab'Emmonge. Ffe twakomaga, ffe twayiiya olubugo w'ab'Emmonge. Naye nammwe bwe muba mukomaga tuli ku mulimu ogw'okuddaabiriza amasiro ag'enjawulo. Naye embugo ezakasabibwa mu kasubi wokka ziyinza okuba nga ziyingira akawumbi. Embugo abantu muleete embugo ate ebyo nze njogera byendabyeko mu myezi gye naakamala mu ofiisi naye amasiro gabadde gazimbwa emyaka nga 10 egiyise kumala emyaka basaba embugo. So waliwo ebintu ng'ebyo bye tuteekeddwa okutunuulira ng'ebika ne tugamba ddala bw'aba waliwo omukisa nga guno gutugweyambye tutya ne tuyamba okuddukirira Obuganda ate nga naffe tukubanga tukola ki tufunamu ejjambo. Ennaku zino tutandise ku mulimu gw'okuddaabiriza amasiro g'Ewamala. Nalaba kubabikolako nga quotation y'essubi yokka eri mu miliyoni 7. Essubi esenke erisereka amasiro obukadde 7 tibagenda kugula ssubi. Balijja Ggulu na Bunyolo. E Buganda wano tokyalina wootema ssubi njole 150 teziriiwo. Kakati egyo gyonna mikisa kusasulirayo bampindi 10 nusu 10 nogamba olw'ekika ky'Empindi buli alina omwana ow'omwezi nga tasobola musasulira 10 nze musasulidde bwe munakikola nze ndi wamu
ab'empindi bali bameka ne bweba nti annual subscription nga mugenderedde kubaako kyemutandika nga ab'empindi ngera kigenda kuyimirizaawo mwe mugenda okukitandika mukikulembere ate muyite naffe mikwano gyammwe tubakwatireko Katikkiro Lusambu najje wange nangamba omanyi waliwo abazzukulu 5 balemereddwa naye mpa omutwalo tubasasulire subscription nga muga nti sigulina n'ensonyi tezinkwata omuga nti sigulina so ebyo byonna obukulembeze bulina kuyiiya butandika okulaba bwe bugenda okubaako bye bukola ebigenda okuyimirizaawo ekika tulyoke tuyimbe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga nga ddala tujja tetusobola kukuuma kitiibwa kya Buganda nga tuli baavu ekyo tetusobola n'olwekyo basebo ne bannyabo ensonga eyo ey'okuna ey'okubaako omulimu ogukolebwa buli kika ne bwe gunaaba mutono gutya nsaba tugitwale nga nkulu nnyo era obukulembeze busale amagezi okugisaawo ntero kaba ne waffe wajjajja Kisolo tugenda kukikola ne bwoba ogabye ennamba noga nti tutunda nnamba ya kika namba emu jjajjaffe Mazige kadi ya 50 oba mutwalo namba 2 namba 3 namba 4 nga bantu balina kadi z'ekika nga bwe tukola mu kanisa mu kereziya si bye tukola kadi z'obweyamu naye kanisa teziyimirirawo oba lwaki ffe ababadde wano emyaka 10 tetusobola kubikola ago magezi ga kikugu nnyo magezi ga kikugu nnyo naye lwakuba tulowooza nti bino tebikola ki tebitukwatako buli omu awuliranga ebitatukwatako ebyo bya Mmengo byaki saba tutunuulire nnyo ebika byaffe nga bw'ogenda okwetegereza ennono y'ebika oba ensibuko y'ebika ebika lwe Luganda lwennyini bw'ogenda ku Mazige eyasooka yazaala abaana be 3 mwenna abali wano mumwavu abali wano mwenna muli mu baana abo abameka bw'ogenda okutula mwenna okuddayo okusonga mu kasolya k'Amazige muli ba Luganda mu 3 muli mwe mwakola mumwavu naye lwaki temusobola kwagalana nakubaako byemukola ki byemukolera awamu ng'abooluganda bannaye nga maliriza nayogedde ku kigambo ky'obuwandiike ti amadiini gawangadde gabaddewo ebbanga lino ddene olw'okuba galina obuwandiike Buganda ebintu byaffe ebisinga bya mumwa kusooka okubala twabawa ekyapa nga twali tetumanyi nga tewali kyapa kyonna ffe twakola ekyapa kyaliwo nga wate waliwo abalina ekyapa ekikadde ffe nze nga tetumanyi nga tukusana ekyapa kati bwe tubawo ekyapa okugenda okusalako eka zaabwe ab'Administrator General nga bakigaanira nga olwo ate okuzeeko abalala ate abagamba nti ettaka ly'abaana ba Ssembu basenga ne bataata olwo nga ngendayo nga mbagamba nti okusinziira ku kiraamo kya jjajja Ssembu yalaama ettaka lya butaka ettaka lya kika kya Mpindi omusika anaalyangamu busuulu nanvujjo yavaayo mu ntaana n'aliwo abaana ba Ssembu n'addayo nembagamba ettaka lya butaka lya kika kya Mpindi siri abaana ba Ssembu era nze kyenakola nembaviira obusungu bwankwata nembaviira nga bali ku kiraamo kya jjajja Ssembu bakiwakanyiza ate tetukyayinawo ttaka byonna balitwala tulina kulwana okulaba nti likomawo tulijja mikono gy'abalitwala abajjwa kati be batunda ku ettaka batuveeyo kutulaga nze nali mmanyi ettaka lino bulungi nnyo buli wamu ne we bantuuliza waggulu wali olunaku wonna bazimbye buli wamu bazimbyewo bakozesa omukyalo oyo
wandiise bakosa omukyala omukyala esaala kagonyera abaana basenga nabwami esaala kagonyera kakati bebatunda kuliko ne muluuta y'omu ku batunda ettaka lino muluuta oyo ava mu jjajja Sseemu Teenywa oyo batata baffe ba Luganda naye taata wange yasika abo baali baana bamukyala bali nze ekyokugamba nti tugule awo walala mu ttaka nze nkyalemedde wano situgula walala tulina kulwana kununula butaka bwaffe kubanga ffe tulayira muyenje ate tugende tulayira awalanga ne mu Buganda obubaka ki eri abazzukulu tusonde ssente tulabe nga tununula ettaka lyaffe eryobutaka eryemuyenje eryobutaka bwaffe abadde wala akagendese